nze lujja omulungi atulaba era nga akaseera kano kenyini njagala okubategeeza nti nyina swahaba gwensisinkanye byewuunyisa naye ng'ate bituufu abasingira bagenda kwewuunya nnyo okuba nti munnaye wasiramuka nga wotubuulira amannya go kati ge bakuyita kwaffe tubamanyirya Mugerwa Joseph. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arakba Allah agulumizibwe era atenderezebwe. Amanya gange nze omukunja Abdurrahman Mugerwa, mabega kaawo mbadde omukunja Mugerwa Joseph, naye kati nze Abdurrahman Mugerwa. Okusookera ddala mwami Abdurrahman Mugerwa, oli omu ku abo abasiraamu abaali bakwatibwa mu kitundu kino gye tusinzidde Bombo. Nali omu yakwatibwa era mbaddeyo. Nsonga ki ezakwasa? Oti ensonga ezakwasa sobola kugamba nti nzirambulule oba nzimanyi, wabula bakituteekako oba kuba twali bangi bakituteekako nti mbu tuli batujju oba tuyeekera gavumenti. Nsonga ki ezakusiramula? Ensonga ezansiramula tewaba nsonga, naye omuntu oyagala n'ogamba nti kankolemu bwe nti. Nze okusinziira ku kukyuka kwange, eddiini y'obusiraamu najagala okuva edda, najagalako edda olw'embeera zaabwe ze babeeramu entonotono n'okwagala okumanya bingi. Ate w'ogisoma bw'oti n'ogendako munda n'otandika ogisoma, otandika okumanya ebintu bye wali tokola ki, bye wali tomanyi, ng'ebifa mu kabuli ng'ozaaye, ng'ebitambula mu mbeera y'ensi, amateeka gali mu Qur'ani lwakuba eyo sinnagigendamu, naye ate era olingizaayo banno bakubulira ebikola ki ebiriyo, ennyambala bambi gye bambala n'ekitiibwa, engeri gye bakwatamu ebintu byabwe. Naye mbanga nakola ki, kale ezimu zansikiriza ngamba kantambule n'ensonga eyo. Weewaawo n'amadiini amalala era bwe gakola era gakola bulungi, naye ebaayo n'ogamba nti ate nze kankole ki, kankyamemu bwenti, nkole bwenti ne bwenti. Omuntu wakulaba essaawa eno ng'omusajja omusiraamu, waba n'endowooza egamba nti oyinza okuba wayawukana ne famire yo ey'omugenzi Paul Kafeero, kiyinza okuba nga kituufu? Eddiini teyawukana na famire, tekiriyo, era tosobola kuva eno kati n'ogamba nti nonlumbanga mutabani wange Swazinika Thomas Kafeero, namugamba gwe byoyogera sikyayagala biki muteesa neomuwuliza. Kati we Mugerwa eyali akwata akacupa ka Nairo nga takyakakwata, eraga totokyali kisinziira gwe kyokola ki, naye ng'eddiini teyawukanya bantu, naye gw'ogobera amateeka geetambuliramu, obutaswala tiwagenda mu ddiini eyo, n'ogobera amateeka geetambuliramu, ebyali bikusanyusa oba eri byewali okolebwa mu ddiini eyo n'obyeresa, n'ogamba kantambule n'amateeka ge, naye ate tebikwawula na kinagundi na kikakyo oba n'abantu oba na mikwano. So famire ekukkirizamu okusiramuka bali mabegawo? Tewali asobola kuŋŋaana nti oba genda oba togenda. Panawo ndi musajja mukulu, gwe bala Kafeero, bala Nantongo obale nange, ndi myaka kati egikola ki, egyetegerera, egitali nti Mugerwa kola bwoti. No, teri ansegerera, teri ansalirawo, nze antegeera mu nsi omuntu ali ogwo ali Allah. Otunulira eddiini gye wayingidde ey'obusiraamu, amateeka gayo agamu gayinza okuba nga gakuubagana n'ebyo bye muze mutambuliramu nga famire. Ekisookera ddala nga famire tubamanyi nti wekijja mu kacupa kana akatangaala, giraasi etangaala, mukwano gwammwe nnyo, then ekirala muli bakubi ba bidongo. Nze kale famire yaffe manyiddwa nti famire yaffe kyensooka okwebaza Allah nti yagiwa ettutumu y'amaanyi okuva ebule n'ebweya, nti muganda wange yagitutumula. Mwebaza Allah muwe kiwumula ekirungi eky'emirembe era mulamuze kisa, nsobye zaamusobako wadde teyatoola shahada. Allah musonyiwe, musabye Allah amusonyiwe, naye bakimanyiddwa nti kale omwenge guli mu famire nga bwe yali abiyimba, naye ate nze omwenge sibadde mukwano gwa mwenge, naye ng'omanyi nti kiyinza okubaawo naga nti amakaago masezi, oli agamba nti bonna babasezi, baga nti amakaago menzi, omusajja waawo makaago n'abaana be bonna baagala oli n'oli, ate nga so ekyo kiri. Nze ensonga y'omwenge sigutambulidde mu nnyo,
ombadde mukala akatonotono ngamanyi nti muli ne banno kapupatepate obwo noonywako naye nga sikibaddeemu nnyo era we nasiramuka byonna nenkola ki nembitugga ku muguwa nembyesonyiwa nti oba nti mbadde nti ntambulira nnyo mu bintu by'abakyala okwagala ono n'oli ekintu ekyo sikikoze eki sikibaddeemu gosobola okikkiriza nti ku nsi kuno kakyanga mbeerako bwe nti nina omwana omubwe nti omubwati ku nsi n'omukyala nina omwana omu n'omukyala omu kitegeeza nti neekuumye n'okuba nti mbadde mulamu n'okuba nti wendi naye ebigambo bye boogera kati nekikira kyogambye kikwatibwa ku famire omwenge then mukulibwa ku biba bidongo otyo ekintu ky'endongo mulimu era gweze ntambuliramu ebbanga lyonna gutandika na kitone ne gufuuka omulimu nga nnyimba nga nteekateeka ana bulungi nga nnyimba nga ate nkola ki nga nteekateeka abayimi ne bayimba ne mbasasula ne bagenda nga kiweyabaye nti mu luganda olwanguya muba mukwanguya enjogera nti ndi promota ate nga ndi muyimbi abantu bandabira mu kiti kya Kafeero nnyimba ennyimba ze ennyimba ezange tewenteekateeka bwentyo naye nti ekintu kyonna ogenda okikwata mpola mpola omuntu wajja najja ngamba nti Joseph Kulwali abamanyi simuvuma wabula nsobola omugamba nti natoola shahada kati ate nze mugerwa ki Abdurahman muyitaba oba nyizikyuka ne mutwe ne mugamba sookoje kati nze mugerwa ki Abdurahman naye ate simuddiza muliro nti oba ne tuyomba oba biki kubanga jjukiro kimuyingizaamu buki buyingizi kuba morova nti ndi myaka kati 39 kakati omugamba nti n'omutabukira n'omugamba jjuka ekiri kyamanyidde from day one up jo emyaka gyokola ki gyolimu by now kankati ogenda okimutenga kuba jjukira amanya gaffe tugazimbye mu Uganda n'ebuli kati abasinga baba bakola ki bagamanyi kati kino ogenda okimuyingizaamu mpola tudde ku ddiini ey'obusiraamu akamalamu bbanga ki nagingiramu gwokuna emyezi giba gitambula emyezi naye kati myezi ndowooza nga 6 ku 7 awo kwe kusiramuka kwe kukwatibwa kitegeeza ki eri obulamu omanyi bagamba mu busiraamu ogenda mu incidence nga zino kitegeeza nti ala akugezesa ojja kubeera mugundi gwejjukira nti tubadde abantu awazibu ate nga n'ebyogerwa biki bingi tubadde wazibu wadde tebatuyisizza bubi naye nga wootuuka mu kifo ekikuba nti tuli ku mutima gwa gavumenti kitegeeza osobola okukolebwa kyonna kye baba bakoze eki kye basazeewo si bawaayeza nti balina kye batukoze batukutte bulungi nga we banoonyereza naye ekyo kimpadde obuvumu ne kimpa nti tugezeseddwa kuba ne baswahaba abaasooka bakezesebwa bakubwa amayinja bakola bati abamu babateekanga mu biwunvu emmere gye balya bikoola naye era baasigala baki bagumu kati nsaba basheeka bonna batuyambyeko abantu bonna era omutima njasigala nga muki nga mugumu tumazeyo weeks 3 zibadde zitya eyo mbadde babakwatira bubi olw'ensonga ekifo kye tubaddemu nga tosobola kulaba njuba tosobola kulaba ki wabula nga mulimu amasannyalaze ng'era naye nga tosobola fuluma bweru ng'omukwate waabeera naddala ku musango omuki omunene si ffeffeka ababaddeyo ebaddeyo n'abantu abalala bali mu misango egyo abamu abaagikola nga kituufu baagikola nga bamukwata oba n'emmundu oba bamukwatira mu kikola ekyo abamu abaatemula bonna babeera mu bifo ebyo ne bebawaayiriza ng'empalana z'ebitundu wokola ki woozimanyi naye era byonna tonenya bannamateeka baba mu kunoonyereza babeera n'abatuufu ne baba n'abakyamu abakola ki abaabikola wasengera ddala bbomba eno njijjayo nensoma nenkola ki neŋŋenda nze mbeera ntebe nze njijjayo nensoma neŋŋenda jayo nensoba neŋŋenda nze mbeera ntebe eno njijja kusoma era olugira nenkola ki neŋŋenda nenfuna akadde neŋŋenda bwe ntyo bwembeera mukyala n'abaana nabo basoma ddiini y'emu kati otyo nti nze nsoose okusooka mukyala akyali ye tanatandika kukola ki tanatandika kuba nti muyigiriza kino nakino nze kansooka enjire nga ntambuza ensonga kakati oluvannyuma nja mugamba nti naawe tandika kukola ki okusoma kitegeeza bwe kiba kisiibo tosobola okusiiba okusiiba nsiiba nti omukyala waba simuwoowe oba ekisiibo tekibalira
tekibaliwa naye otyo oyogedde ensonga nkulu era ebyo kituufu sikiwakana naye era tekigaana kigenda kuba nti kikolebwa mpolampola era mu ekyo neetondera Allah neetondera ne basheeka bonna nti omukyala njamuwa mu bbanga ki mpawo kaaga nsobole okutuukiriza ebiki ebisiba gwemanya ekiwedde nasiiba oba tekyatuuka wa Allah nansonyiwa nenze nasiiba nfuna bulungi naye nali nakola kinayingira kati era eyo ensobi gyoyogedde enkulu nnyo wegiŋŋamba bayidawo era bye mbadde ntegeka naye bino ne bijja bikola ki ne bijja biyingirawo naye nga bwekityo kiri wenyumiriza okuba omusajja omusiraamu mu bbanga ettono lyewakamala kiraasi neekyuseemunko kiraasi ki kyotegeeza nkolagana n'abantu bazibu nnyo abo buvunaanyizibwa saabazibu siga nti bazibu abantu ababi kiraasi okolagana n'abantu abo buvunaanyizibwa ogambye emabega abo badde okolagana abasiba abavunaanyizibwa babaddewo naye ate waliwo wogenda ate n'okolagana n'omuntu akola ki asinga ate ku munne okolagana n'omuntu ate asinga ku ki kuba essaawa noba osobola okugamba nti sobola ogenda ewa mufuti nenfukamira mu maaso ge oba nentulana naŋŋamba Abdurahmani oli bulungi ekyo kiba kiki kiba kyawufa ate nali sifunanga mukisa eri kusisinkanako ku kadino naye nga mwegomba era nga muwulira naye nali so naye kati ate osobola okufuna ki nti ebyabasiraamu osobola okwanguyira ate kyenalabye mu busiraamu nti wamala ogamba nti oli mu ddiini yaabwe ate bakwagala nnyo oba oli mwavu oba oli mugagga kwegamba osemberera buli omu tebaboola oba olina oba tokola ki tolina kabeera ebbiimi oyo ekibirige oyo musiraamu era aba asobola okutuukirira oba osobola omutuukirira tayawula nti oba guleedi kwegamba nti abasiraamu baba baluganda kyobo kityo baba luganda sivumirira nze madiini malala sivumirira nti ki wabula nze nasalawo ng'omuntu nentoola shahada era kisanyusa nze ng'omuntu ne famire yange okwaziina osobola okwaziina abantu ne bajja ne basaala otyo kakati okwaziina ebyo byonna siteepu era ngenda njiga kuba oyo soma kisome naye kati era wandabyawo nga nsaala bambadde muzikiti nga nsaala nti nsobola okufuna wuzu nomanya engeri gyotandika otandika nogaa nti ntandika n'emikono nomala nodda ku feesi nomala nodda ku birala nomala nodda ku magulu bwoti nomanya nti kati nkoze ekisitepu nogala ngoziiga nogenda okutandika okufuna swala nomanya kwotandikira paka wosala nokola ki nomaliriza nti bingi nomanyera akaziba mmeka kati akaziba mmeka swala ziba mmeka mu lunaku zibeeramu nti 5 ozituukiriza nomanya nti gundi rankaziba mmeka buli swala rankazi subo etwala gundi mmeka swahili gundi byonna nabikola magezi etwala wekityo nomanya obudde kasoyi walaba olusanzu otya si lwangu era sinnalumanyamu wadde naye nkyali kataba kayita yasanula ngenda nkakwata mpola paka wekanantuusa ngoma kigenda twalamu obudde obutono naye oba oyagala kyanguwa okusoma okwo kogendeeko entebe nodda n'osoma otyo kigenda tukitwala obudde obutonotono kwegamba tebiba byabaisi tebiba bya bugubugu ngera olaba nti omuntu yenna ng'osoma ofuuka dokita tosoma nti bugubugu era ogenda step by step kuba obusiraamu buli nolina obumanya kuba omuntu asobola okukubuuza ekintu nga tolina ngeri okyanukula n'olimba bulimbi ate wolimba kiba kibi mu kukyuka mu busiraamu tubuuliremukko katono kiki wagenderera obutajja nnyo mu mawulire bantu okukumanya nnyo nti wasiramuse kubanga kati abasingira bagenda nakwewuunya wano nze bwenti wenkola ebintu byange era senga navaayo dda bikimawulire amawulire gasemba okumanya nti olidde enguzi avudde mu baana be yoke amawulire alidde enguzi avudde mu baana biki era nze kuba njogeddwako ebintu biki bingi naye nasiramuka tubadde wano tugenda mu ziddalusi netugenda kine nensaala nenkola ki wengenda entebe ne muzikiti nenkola ki nensaala nenebikka ebitambala byange nensaala nentambula nenkola ki nengenda naye nga sigenze gwe wano mutukwata wano okawuka era nze nalisoose naku front page nenga nti bakoze eki newaba nabakutte nekutte mpolampola mpikutte mpolampola nze kyemmanyi noonya irimu era nti ndi ku muntu kubanza yandeeta wano yali lukumaani
kwe najjirako era namusiima naye nti kinyambye nnyo okuba nti nkikutte mpolampola. Lukumani yakuleetanga akukubidde kasimu oba wamulaba amaze siramuka gwe ne wejja gye wejja no Jones? Yali yasiramuka dda kuba jjukira yasiramuka mu gwa mwenda omwaka oguwedde mu mwezi ogwo kuba namulaba nakusigundi TV station emu nga bamubuuza ebibuuzo nemugamba nemukubira essimu nemugamba nangamba siramuze konze weewaawo ala akwongera ekyengera kankati nenkola ki kati olaba nemukubirako oluvannyuma nga onoobuuza ku munno kuba tuli mu mbeera ya covid nga bw'ogimanyi nangamba nawe kimanyi nti ndi bombo konze eyo wagenda kukola ki nti nsoma konze waddamu okusoma ebyobukulu oli ku university osoma music bonze bya busiraamu konze naye newandize n'osoma konze nange mbyagala nno obusiraamu mbwagala nja kujja nsome naye bingi nti ekintu akikusuddeko obusuzi ndowooza nekitwala about mwezi nenjija era nasinkana sekashini nentandikirawo nensoma nemala nenzirayo nenkola ebyange nensoma nemala nenzirayo bwentyo nga bwenkikola ki ensinkana yammwe eno neeno gye musomera aba oluusi nakyo kireeteramu abantu kuleetawo embeera eringa gye babakwatidde. Kyewuunyisiza ekitundu kino nti tuli bassere tubadde bassereebu oba battutumu okuba nti tujja ne tusoma oli yeewuunya nnyo Segawa okubeera wano n'asoma n'aleka okuyimba nga ye waabagamba abantu kwera abagamba kakyewuunya nnyo biki ebibuze badde bibuzibwa oli yeewuunya nnyo Mugerwa okujja n'asoma oluusi nensulawo oluusi nenkola ki oluusi neŋŋenda neyeewuunya nnyo nanti fora tuyita nnyo makubo omuntu n'akutunuulira olina kubira engalo mubuuzaako biki kati omuntu ajja yeewuunya ebintu ebyo kati oluusi n'emikwano gye tukoze emikwano egy'ebweru biki oli n'akwebaza nagamba weebale nnyo biki empalana kati oluusi nti nenkulaakulana ebeera ku kitundu kati oba luusi nesheeka ayinza okuba n'omuntu nga tamwagaliza olaba nga wegaya nti omuntu asobola okuba ng'ayagala ttaka lyo ninaakusibako ekintu kyotakola ki kyotamanyi naye nga tuli innocent tetulina buzibu sobola kuva mu kuyimba ate nenyingirira ekintu ekikyamu ate nga nkuze kati netegekera myaka egyaki egy'okummula nga ndiki nga ndi mirembe egy'obuvunaanyizibwa kati ate nyingirira ekintu ekikyamu ddala gw'olaba nze nina amaanyi agasobola okuba nti ndi against ne gavumenti sigalina wabula gavumenti manjagala neba mukwano gwange ngera wekibadde kubanze gavumenti emanyi kabesali musala mmanyi onfuna buli kale bano bakano kayanja bammanyi kati ate nsobola oyingirira ekintu bwekityo kubanga ne juzi Nagawa yankubira nga ali wakkano kayanja Nagawa ono muwala wa Kafeero nankubira ndi wano wakkano kayanja nga balina ebyabwe byebateesa nemugamba nti awo kirungi ojja kumbulira byemukoze eki byemuteeza kati ate nsobola okuvaayo ate nenkola ekikyamu ne gavumenti kwa gavumenti ndabanga taata waffe gavumenti ffe nga ffe tumanyi kati masobola kukola nsobi yonna. Kigambo nkyukakyuka naddala ku myaka egy'obukulu ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo biki bye weesanga nga obikoze nga Mugerwa Joseph ate ng'essaawa eno oli Abdul Rahman? Ekigambo enkyukakyuka mu myaka gye kyesinga nze kyegenda okukola okusinga okusaala ngenda kusooka kusaala nnyo ngenda kusaala nakusoma ddiini eno ngikole ki njiyige kuba neddiini mwenjagala otambuliza abaana bange isina kindi kati nazino entalo zinaavaawo ez'omugenzi eza famire era nge nabo njababuulira kuba nsiwa nti wennaaba mbagambye abaana abo tebajja ggaana naye era Nagawa tekijja mujjako nti munamuyitereza beezi naye era tukyusa nti yabadde Nagawa ayinza ofuuka Madiina ng'oli Nagawa wa Kafeero ayinza ofuuka Madiina naye nga si mu lutalo wabula okuyita ng'ogenda okimugamba ki mpolampola. Tulye mwami Mugerwa nga tannakyusa ddiini waliwo ebigambo ebyali bikoogeddwako ng'omu ku bantu bannanfuusi nga bagamba okwata kisooka ate n'embeera y'okuba nti wali enguzi mu musango gw'omugenzi biyimirira wakati mu kiseera kino njogera n'omusiraamu ng'oyogera n'omusiraamu weebale nnyo nga nsookera ddala ekintu ky'okulya enguzi ekintu ekyo kinnuma era kyankaabya n'amaziga era kibitambulira wamu oli enguzi kuba omulya enguzi era ali enguzi munanfuusi ali enguzi bikitabeera na sitandi ekintu ekyo kyannuma n'essaawa eno kinnuma nze waki kyava bwe kityo nti entalo zaaliwo nga zitambula aji ntalo ow'ebizigo nampita naŋŋamba kuba ffe tulina nti bingi nti famire yaffe
ya buvunaanyizibwa n'abantu abo tutambula nabo abantu abamanyi natali muzeeyi ntale omuntu ow'amaanyi wali ne mu gavumenti nakubira essimu nagamba naye entalo ze mulimu lwaki temubikkakkanya lwaki temubivaako nze aji ntale nali wange nga nkubira essimu naneyanjulira nemugamba nagamba aji ntale konze owawa nti nze ow'ebizigo nemugamba okensanyisa okulaba ebiseera ebisinga omuntu waaba nga wavunaanyizibwa era nzikakkana nnyo nemugamba nsanyisa okulaba nga ndi ku ssimu nagamba nembadde nkwetaaga nemugamba mukama wange ni bizimu naye mbadde njaba mpeeyo akadde nja kutuukako olunaku lw'enkya nali ndi awo nga yakeera n'okunkubira nengenda musinkana nagamba naye mmwe olaba nasanga tolaba nti aji mulamba naye nasanga awuliriza nnyimba za Pawulo nagamba omusajja yali ayimba bw'ati bwemugerwa gwe ebintu nebikulema settling entalo nezibanga ntalo biki nembeera mawulire mulowooza munaabimala nantalo temugenda bimala nantalo era mujja bimala namakooti era bisigale nga muli mu ntalo ye famire eritakola ki eritatereera si ekintu ekigwa mu kukkaanya musobola okukkaanya ebintu by'entalo ebintu ne kooti tezimala ntalo zikooti zisigala oludda lusigadde eri nalwo lirikoze eki lusigadde eri therefore kooti temala ntalo nangane nje mujje tuteese oba nti ennyumba ekayanya abaana ey'ekajansi nze nsobola okuddamu ne mbawa ssente abataakola ki abataafuna ne mugamba era mugamba era nsonga nkulu y'ennyumba yebakayanya ekimiki netuddemu tukwatagane ne wabanga abamu tebazaalwawo tuddemu bakwatagane ebyano bya bulijjo abaana bakulira mu mpya ezitali ki zaabwe nakubira munange bwe tutambuza ensonga ezo abamu besijja kwogera mannya gaabwe ne bayatumiitinga olunaku lw'okumiitinga tumiitinga agintale baagaana nze ne mu miitinga ne twogera kakati najja kati we nagira swazininga kwolwo we yajja ne fayiro jjuka saali ku sayidi ye nambulira ebintu nga babitandika bakkiriziganya bagende mu DNA eyasooka eyo yabaawulamu ne bagenda mu DNA ewandikiya ne bakola DNA eyo yabaawula naga gwe taata wabuukira ebintu by'otaakola ki by'otaamanya notuuka noteeka emisango mu kooti by'otaakola ki by'otaamanya nendaba fayiro yaabwe nentuuka nogenda ku DNA gye baagikolera musawo nagamba ffe twakola DNA ebyo twajjamu yebiki yebino kati ngamba ebyo tubiveeku tuteeseganye bikole ki biggwe ne bagaana kati we baagaana ne ngamba ng'omuntu omukulu nentuula ne ngamba waki ebintu bino sikola ki sibivaamu kaŋŋende na kino bano be bagamba nti abaana be bakola ki kaŋŋende naabo kaŋŋende naabo abagamba nti bana kuba banyini yebagenda wakikola mu mbeera nti oyagala biggwe enjagala biggwe tewali nti oyimiridde ku mazima amatuufu agali ku ground kati we nagende egundi mu ddwaliro badokita ne baŋŋamba kati woba ogenze mu ddwaliro eryo nga bakola DNA obufaananyi bakuggyako tebakaka muntu ebifaananyi bakuba ndagamuntu zonna zibeerayo nga n'omuzaala gwe yazaalamu ow'ebusi yazaala Simon Peter yajja kitegeeza teri gwe baakola ki gwe baakaka naye nze ow'eku kibuga muno eyali yeesulira wali entebe muganda wa Kafeero tebasobola kunkubira ssimu kitegeeza byali tebikola ki tebinkwatako tomatya oba tukoze dini oba tetukoze kuba ekigendera kyabwe kyali kyankunona nyumba y'ekajansi ate by that time ze nali sibakkiriza bakole ki bagitunde nga basooka ebibeerawo paka balikola ki we biribeerawo bingi bijja kusigala nga byogerwa ku nsonga ezo kuba zikyagenda mu maaso kati njagala nkutundye mu layini ya eddiini gy'olimu nga era weeyamye eri Allah nti waliwo ebimu by'otagenda kuddamu njagala oyimirire ng'omukkiriza ku nsonga eyo yennyini kigambo ki kyoyinza okusembayo ng'ogiteekako era ogenda yimirira wange ekyagenda mu maaso otyo nze ensonga gye ndiko era negyenika essaawa eno kuba n'eddiini gye ndimu era gye nazzeemu era gye mutekkirizibwa kuziikula bantu kitegeeza nti ndi sayidi etasobola kuziikula ki Kafeero era bo basobola okugenda ne baziikula sisobola beerawo wadde ng'omulamuzi agambye nti pati zonna zikole ki zibeerewo nga nze pati eri etambuza egamba nti teziikulwa sisobola beerawo abaana basobola obeerawo nenze sisobola naye nga kyentegeeza nti nze siri kugundi ekigamba nti bajjeyo Kafeero bamuziikule saagala aveeyo naye wobanga balina olutantiva endala gye basobola okukozesa ng'omusaayi gwe baali gusabye gwe baali basabye nti tukozese ogwo basobole okwekakasa kuba tebanneekakasa bakola ebintu ebitali bituufu bo nga bwe bagamba kati nga we badawutinga nti bwe bali mu DNA eyasooka tebeematiza tebamatira basobola webanga n'omusaayi gwange tebagukkiriza oba gwe Nanto nga amuddako basobola okukozesa guli nga kooti we yali esabye naye kooti webanga byonna babiganye
kati nze bisigadde byabwe nze manyi ensonga ezo zabawemula nnyo olw'ensonga zabaanika biki byoyinza okwenenya oba byoyinza okuba nga wejjusa aba mu kiseera weekiti n'ogamba nti byakolebwa mu nsobi naye Allah ansonyiwe? Bye nejjusa okuba nti najja nali eyo sayidi eyo ne tuweebuuka nnyo kino kiri ne tutasobola stoppinga nsonga ezo ne tutasobola zikwata nti zigaana okgenda ewala ne zitulema. Era nsaba Allah ansonyiwe mu ekyo, naye musaba Allah anyambe ensonga ezo zigwe. Oba kyensaba nti abantu abo bwe kiba kisoboka bakkanye, kuba ne bwe binagwera mu kooti era bagenda sigala nga bakoze eki, nga beeyawudde, bajja sigala nga beeyawudde olw'ensonga nti buli kintu ekigera mu kooti kiba kyampaka, so bwe kibaamu okuteesa kisobola okuggwa. Era nga nsaba nti oba senga eddiini gye nazzeemu nti basheeka basobola okunnyambako ne tuba nti tuba tusobola okuddamu ne tutuula ne tugonjola. Era nenziramu n'okkubira omulanga agintale taweza mukono asobola okukomawo ne tutuula ne tujjawo ekya kkooti ne tugamba nti kale ekijja kijje, oba nti bonna babeere baki, babeere abaana, kubeera n'ekinagwera mu kkooti n'ekinaaba kuziikula kujina kindi kale bamuziikudde bamuggyeko DNA. Abamu bagambye baana, abamu si baana, kale bagugambye nti bonna baana, nti bonna babalese nti baana. Era baye tebagenda kwagala bali kuba bali bagamba twayita mu ttanuulu okufuuka abaki abaana. Kati ate akituddemu ne mukiteesaamu yeeba ensonga enkulu. Tweyanzanya olw'obudde bwo. Oyo omwami bamuyita Mugerwa Abdurrahman. Era nga tubadde tunyumyamuko oluvannyuma lw'okuba nti yateereddwa ate nga musajja asiramuka. So ng'omaliriza olina bwe weebaza n'otwolere n'abantu salaamu nga tuva. Nja kwebaza nnyo bannamawulire, mukoze kyamaanyi lwakuba wano mu kusooka mwali temutegedde nti nange ndi mu kintu, naye mbeebazizza nnyo, mwebale nnyo ekintu kyemukoze. Mbeebazizza nnyo bannamawulire, mulondodde ate era nsaba mutuyambe mutuse obubaka si mu bubi nti n'abasigadde bakole ki, bakome okubasheeka direkita tannajja, omunnaffe omu amumyuka bamuyita Bakale batemyeto tannajja, n'abaana kuba abaana tebali we tuli, ffe tetumanyi we bali naye tebannajja. Ne neebaza nnyo basheeka abafuddeyo, ne neebaza nnyo Asime ndi Muhammadi oyo LC2 chairman kankati akoze kyamaanyi nnyo. Nebaza nnyo Salimu Bosa, nebaza nnyo mukyala Sania Kigozi akoze kyamaanyi nnyo. Yohan Uma bali kaweefube abasiraamu bonna buli omu tatudde. Beebaza nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala. Barakallahu fikum. Ekimulimu gwe bakoze gw'amaanyi nnyo, tebakoowa paka bali banaakola ki we banajja. Okusemba obubaka bwange nsaba Allah atusobozese buli kimu kitambule bulungi. Njamanya ebigambo bijja kwogera, oli ajja kwogera kino, alijja kwogera kino, naye nze nja kubeera mugumu nga nsaba Allah ansobozese eddiini yange ngitambuze mirembe era mpe n'obuvumu ebigambo byogerwe naye ngume. Naye kikimanyi nti kuba twavuddeyo tetuli batuufu. Nentumira abamukwano bonna, nentumira abooluganda bonna, ntumira abaana ba muganda wange bonna, kati bonna bino kitambule bulungi. Nsabira Seka Yasini aveeyo kimu kitambule bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda kwa tusokka wano mbadde ne muganda wange Mugerwa Abdurrahman erinnya lyeryo. Era nga wati musajja yasiramuse, era nga tujja kuba nga tumweyongeza mu maaso awo tulabe ate era embeera gy'anaaba atambulizaamu obusiraamu bwe. Ddala mu mbeera tumanyi nti obusiraamu ebanneeyisa siraamu waliwo amateeka agafuga obusiraamu nga ddala olina okugakwata bulungi, ekifaananyi okulaba nga tekivaayo bulungi. Nze lujja Katonda abankumire paka program enaddako. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep.
call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.